Okuva mu mwaka gwa 2007 Keleziya Katolika yaggulawo enkola ya Paapa abalondeddwa okubaako erinnya ery'enjawulo lye yeetuuma okwawukanako n'amannya ge ag'abatisimu. Lino nno lye liba erinnya lye ery'obwa Paapa. Ebikola by'omutuukirivu Paapa gw'aba yeebuddemu bisiga ekifaananyi ku biruubirirwa bya Paapa, engeri gy'agenda okukulemberamu Ekeleziya. Erinnya lino era libalira ng'omukulu Paapa omuggya gw'ayagala okuleka mu bbanga ly'obukulembeze bwe. Papa Francis kati omugenzi nga mannya g'amatuufu ag'obuzaale ye George Mario Bergoglio yasalawo ayitibwe Francis ng'agoberera ebikola by'omutuukirivu St. Francis of Assisi. Essira katulise ku St. Francis of Assisi ebyali bimukwatako n'ebikolwa bye na lwaki Paapa ono yasalawo okweyita erinnya lino. St. Francis of Assisi yazaalibwa mu mwaka gwa 1181 mu ggwanga lya Italy era ono yafa mu Oktoba nga 3 mu mwaka 2026 era ng'olunaku lwe mu Ekeleziya lukuzibwa buli nga 4 omwezi ogw'ekkumi. Francis of Assisi yali azaalibwa omwami Pietro di Bernardone eyali omutunzi w'engoye n'omukyala Pica ateeberezebwa okuba nga yali mwana nzaalwa ey'Ebufalansa. Mu buvubuka bwe Francis yali ayagala nnyo abantu n'ensi ye ekyamuwa omukisa okukulembera abavubuka ebiseera ebyo. Mu 1202 yeegatta mu lutalo wakati wa Assisi ne Perugia kyokka n'akwatibwa n'amala mu kkomera omwaka mulamba gye yava ng'alwadde ebitagambika. Wano yagezaako okwegatta ku ggye lya Paapa wansi w'Abagentile nga balwanagana ne Kabaka oba Emperor Frederick II mu ggwanga erya Apulia. Wabula ekirowoozo kino yakisazaamu wakati mu lugendo n'asalawo okudda mu Assisi n'atandika okusaba Katonda amuwolese ekikyalina okuba mu nsi eno era wano ebintu bingi byamutuukako ebyagenda nga birongoosa enkolagana ye ne Katonda we. Wakati mu kusaba Francis yafunanga okwolesebwa okw'enjawulo okuva eri Kristo omwali okweraba ng'alina abantu abanaku mu bifo eby'enzigotta ng'akolagana n'abasabiriza ku nguudo abagenge nga wano yabanywegeranga n'okubanywegera okulira n'ekifo kya St. Peter's Basilica. Mu bino byonna ebyamutuukako kyatayinza kwerabira okusinza ku Thomas of Celano ng'ono ye yasooka okumuwandiikako bwe yawulira eddoboozi okuliraana Keleziya ya San Damiano ebweru wa wankaaki wa Assisi nga limugamba nti Francis genda otereeze ennyumba yange akaseera kano eri mu mbeera embi. Ono Francis yadduka zambwa yogayoga mu dduuka lya kitaawe n'aggyayo engoye n'ebimu ku bisolo bya waka n'abitunda ssente n'aziwa omusaasoloddooti wa San Damiano kyokka n'azigaana kwe kusalawo azimukasukire mu ddinisa. Kino kyanyiza kitaawe era n'amutwala mu bw'obuyinza. Francis bwe yakalambira okwetonda kitaawe n'amutwala mu maaso ga Bishop owa Assisi. Nga tannavaamu wadde ekigambo, Francis yeeyambula engoye ze zonna n'azikwasa kitaawe n'asigala bukunya. Nga yeesimbye busimbalala mu maaso ga kitaawe ne Bishop yategeeza kitaawe nti okutuusa olunaku olwaleero obadde kitange ku nsi naye okuva na leero ngenda kugamba nga kitaffe ali mu ggulu. Wano nga Bishop asobeddwa yawa Francis omunagiro n'ayolekera mu nsozi era okuva olwo yaggyako obulamu n'ebirungi by'ensi byonna n'atandika okubeera mu bulamu obw'ekyavu nga bw'akola emirimu gya Katonda nga bwe yalinga amulungamya. Mu Francis lumu yali ali mu mmisa mu 2007 ku lunaku lw'omutuukirivu St. Masias olukuzibwa buli nga 24 ogwokubiri. Ekigambo kya Katonda ekyasomwa ku lunaku olwo kyali kivudde mu kitabo kya Matayo omutwe ogw'e10 olunyiriri olw'omusanvu n'olw'omwenda mpaka ku lw'e11 nga kigamba nti bwe mubanga mutambula mubuulire nga mugamba nti obwakabaka bw'omu ggulu bunaatera okutuuka. Muwonyenga abalwadde, muzuukizenga abafu, mulongoosenga abagenge, mugobenga dayimondi, mwaweebwa buwa nammwe muwenga buwa. Temubeeranga na zaabu newankubadde ffeeza newankubadde ebikomo mu nkoba zammwe newankubadde ekkanzu 2 engatto oba omuggo kubanga akola emirimu asaanira okuweebwa emmere ye. Naye buli kibuga kye munaayingirangamu oba mu mbuga munoonyangamu omuntu bw'ali asaana musulanga omwo okutuusa lwe mulivaayo. Okusinza ku muwandiisi w'ebyafaayo bya Francis eno yali entandikwa ya Francis okuzuula kye yali ayagala okubeera era n'ayatula nti kino kyali ayagala okubeera okuviira ddala ku ntobo y'omutima gwe era oluvannyuma yaggyamu engatto ze na byonna ebyali ebibye n'atandikirawo okubuulira enjiri ey'okwenenya. Ebyafaayo bya St. Francis of Assisi gwe mukulu gwa Papa Francis gwe yasalawo okutambuliramu nga n'ekyokulabirako ekisooka gwe mukwano gw'abadde alina eri abaana n'abantu ababonaabona naddala abali mu ntalo. Y'omu Papa yagenda mu okunaaza ebigere ebyabasibe n'akola ekintu naffe kitasobola kukola n'omala okunaaza omuntu ekigere n'okinywegera. Olw'omukwano gw'abadde alina eri abantu abali mu nnyiike abadde alwabwako nnyo mu bifo ebimu watasuubirwa kuba olwo nno ng'agenza okunakuwalirako n'abali mu nnyiike okubasaasira n'okubayamba. Era Italy yeewuunyisa abantu
waliwo abantu abafiira ku nnyanja nga bagenda e Bulaaya nga abantu bonna bagamba bagwira bano naye n'agendayo n'asulayo ebimuli abamu bamunyiigira ne bagamba yono paapa ono aki era enkola ye ebadde efa ku muntu wa bulijjo. Papa okwefaananyirizaako ne St. Francis of Assisi abadde ayagala nnyo kutambulira mu bulamu obwa bulijjo obutali bwa bitiibwa bwe waliwo n'olumu lwe yeetwala mu katale yekka okwegulira galubindi. Yali yakafuna obwa paapa gye yasula yakwata emmotoka n'agenda asasula gyasuze ekyo kale paapa omulamba. Mu 2019 papa yali asoma mmisa ne wabaawo omwana omuto eyali ayambadde t-shirt ng'eriko ekigambo laavu eyajja ng'atambula ng'eno bwakuba mu ngalo okwolekera papa bwe yali atudde. Abakuumaddembe ne bagezaako okumuggyayo kyokka papa ne basaba bamuleke ajje gy'ali anti Katonda ayogerera nnyo mu baana abato. Kino kyaleka abasomi nga bonna beewuunya obukkakkamu bwa Papa Francis. Mu ngeri yamu mu 2018 waliwo akalenzi akaatoloka ku maama waako wakati mu kitambiro kya mmisa ne keetooloola omuggo gwa Papa. Abaali bamusuubira okuyomba yassaako kamwenyumwenyu nga bw'asaaga ne George eyali akutte omuggo nga bw'afunye omukuumi omuggya. Kyokka ekitasaanye kwerabirwa gwe musalaba gw'obwa Papa ogubeera mu bulago ogulina okuba ogwa zaabu, kyokka Papa Francis yasalawo ogugwe gube gwa bronze oba ogw'ekikomo. Mu 2015 yasisinkana abavubuka abatendeka obukodyo obw'enjawulo mu kuzannya akapiira k'ensero oba basketball n'azannya wamu nabo wakati mu ssanyu era zasisinkana bannamyamizannyo bangi sabo bokka ab'amannya wabula boyinza okuyita batetenkanya obulamu. Papa era yeetabako mu bivulu eby'enjawulo nga bwe yalabikira mu 2016 ng'aliisa ekisolo ekimanyiddwa nga tayiga mu kivulu ekyali ku luguudo so ng'olumu yakyalirako abaana abalwadde mu ddwaliro. Ng'akuza amazaalibwa ge ag'emyaka 87 mu 2023 Keeki yasalawo okugisala n'abaana ku Santa Marta Dispensary eddwaliro erirabirira abaana n'abakyala abatalina mwasirizi. N'eddaame lya Papa Francis lyennyini lyongera okumwoleka ng'omusajja abadde tayagala kwejalabya bwe yasazeewo okuziikibwa mu keesi emu yokka okwawukanako nga bwe gubadde guba ku bapaapa abalala. Papa batera kubaziika mu nsanduuko 3 naye yagambye ye yagaana bino okumuwanika waggulu teekako pillows ebyo obugundi yabigaanira ddala ate yagamba nti bawandiikeko ekigambo kimu Francesco kyo bya Papa oba kugamba badde very very humble. N'okumuziika mu kifo eky'ekitiibwa bapapa bwe balina okuziikibwa yakigaanye n'asalawo aziikibwe mu basirika endala eya Bikira Maria oluvannyuma lw'emyaka 10 nga tewali Papa aziikibwamu. Papa Francis okusinziira ku bikolwa bye tavudde ku mulamwa gwa linnya lye yalonda ng'aweereddwa obwa Papa. Abadde musajja mukuŋŋaanya w'abantu era omubuzibuzi omulungi eri abaavu n'abonaabona. Abadde musajja ateegulumiza newankubadde mulangira w'ekereziya era abadde ayaniriza buli muntu. Mukama akuwummuza emirembe Papa George Mario Bergoglio Francis. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.